Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Ono ye agamba atya. Yabaye omugole malaya mulemedde. Njagala mutasula. Hello? Jebali konjabo. Kale sebo nawe jebali. Kale anze mukunja wano ku Beat FM mu Ndobeso. Yes sebo. Anti nabadde njagala kukugamba. Nti ndi ku ssomero ku campus. Hello? Nyabo. Naye nga ninamu obuzibu nga njagala kumanya buvaawo. Nakola kosi zange bbiri. Naye kosi zange buli lwenzikola simanyi lwaki nzigwa. Kati nga kiraga nti omusomesa wange yavaako obuzibu mu kuteebereza okungi kubanga nzikola ne zindaga nti nga kulwange mpulira nti nzikoze. Naye ate zigenda okudda nga nazigudde. Kati neebuuza obuzibu buvaawo naye nga mu kuteebereza okwange ngambamu bulabika buva ku musomesa wange. Iye. Amanya go gwani? Nze Rehema. Iye. Kati n'essimu gy'ompadde y'omusomesa? Iye, essimu y'omusomesa wange. Oba gwe otabimanyi mu mutwe? Wangi? Oba gwe obikola mu bukyamu? Ate nga mbikola mu butuufu bwabyo nga ansaze ezo. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Ayi. Sebo. Sebo. Jebaliko Sebo. Kale nawe jebali ng'oli wansi nnyo. Tompulira bulungi? Oli wansi nnyo. Kati ompulira? Naye y'okyali wansi. Kakati Sebo. Sebo. Wandi nkuwulira. Mbadde nina ensonga z'omwana gwe njagala twogereko. Mwana ki era gwani? Nze ni muganda wa Rehema. Rehema? Songa chezo. Andi Rehema ono oba mutegedde kubanga essomo lyo aligudde emirundi mingi kati yakaligwa emirundi 3. Kakati nze ndi muganda we mbadde nkukubidde nga njagala tulabe oba tulina kye tuyinza okukolawo oba tuteekamu nko kasente tulabike ng'ayita essomo eryo naye emirundi 3 aligwa. Kasente akati? Oba oyinza okumufunirayo ku maxi? Saagala bintu bya bwereere. Mpulira bulungi saagala bintu bya bwereere. Oyo mwanyo ko musiru nnyo mu kiyaasi oba mpulira. Anti ne bwabeeranga musiru mu kirasi oyinza okumuyiyizayo ku maxi tuteekemu kasente.
njagala wangi tesobola mu makisi za bwereere alina ozikolera ate nga nkuwaddeyo kasente saagala byakasente alina ozikolerera makisi ogambye byasoma tabitegeera musiru nnyo oba ekintu kiba mu famire ewammwe oba ne musiru ewammwe ne mwana musiru nnyo tasobola mu kiraasi ekiwulire oba mumukyusiza ku ssomero agende mu byemikono naye wano mu kiraasi ebyekitaba bigaanye muse musiru nnyo obo anti kakati oba gwe otamufaako tebutamufaako naye nga ye omu watekwa okubaawo ekizibu anti kati ekizibu ekiriwo kiki hello sebo nkuwulira okutuka obadde ki nkuwulira sebo anti akati mwanyoko oyo musiru nnyo simanyi oba kiri mu famire oba kiri ku mmwe oba kiri ku kitammwe naye ye ng'omuntu kiwulire tebolaba tesobola kumalagamu amakisi bwerere eiza mukyuse kooti agendeko ku mu byemikono oba owulira bulungi sebo ajje muwase kuba nali mugambye ko ajje muwase naye sibaliko kuba muwala musangi naye simanyi omuwase tesobola mu amakisi za bwerere wakira ajje muwase tutandikira oba omwegwanyiza kyova omusuula nga olw'okuba omwegwanyiza oyagala era tumukuwa omuwase ye nga ye omuntu mu kiraasi musiru kati gweoyagala kuwasa musiru sobola namugamba kajje muwase kuba mukazi mulungi tokimanyi muwala mulungi mwanyoko naye musajja gwolwo oba otumanyidde kubanga ogamba otera nti musiru ate owasa omusiru muba temwagala eni mubireke kati tutemere ku kya ssente omuwe makisi makisi ziba za bwereere basifunyemu ziba za bwereere nga abalala babikola ne bawa abantu makisi kubanga asomeseza abaana bangi bayise naye oyo yagamba akati simanyi oba obusiru bwa taata oba maama mwana mutunza sikitegeera oba gwe mwennyini amusomesa oba gwe musiru kubanga oyinza okuba gwe musiru nga kyova kati oyagala ate kumumanyira bumanyizi bakuwa mwana kumusomesa opropose nga simanyi akola ebyemikono kifiiriza yennyini oyinza okuba gwe otasomesa bulungi ate oyinza okumusuula kubanga olina ebigendererwa bye ebirala naye tetutuukayo tukome wano nedda kati omwana bw'aba ku yunivasite waliyo obukiiko obufuga abaana abayizi nti ujja osobola okwekubira endulu tofa kisiiri nga bino ebedda kasita oba ng'olina obujulizi nti kati bwakusaba ekya julayini genda n'akasimu k'omulikoodingi kamesagi tokajjaamu kakuweereza oba olina okwerwanako naye abamu batya ate bwe naamuwaayo ate olwedde byayo gwe bujulizi bukuume bwe luba lubuto linda lukule olubalage nti mulaba kati ate olubuto yanfunyisa n'olubuto kati obane kamesagi kolo ogamba ngone kikyala bakina nibine bakasa maganzi kati kamesagi ngenda kawo omuzadde basse ekyo nsomere bwereere mu university teri bakansala ate bana babatikkira wenda babayita bachansala si bakansala ogambye kansala kuba kayimbaawo ekyo tebalya sebo tebalya omuwala oyo akyusa essomero ateekwa kubanga yamukwana n'amugaana kyovula nga amusuula tetutuukayo eyo ate gwe maama anaasoma paka mukunda mwanyina mukunja omubwati kati abo kyawulira bubi nennakatwa kakati omusajja ntabudde amaze amamiima omwana musiru nnyo oba yayoka kugataata gamaama kati bw'onoalewo bw'anaakola ate abazadde njala mbere nga mukimanyi abasajja abagala tuganjiza abaana baffe basooka bamalamu eno maanyi kale omwana buli kyakola kyonna nabanga tekirabawo nawulira nga yeetamiddwa essomero namukuwa mutendeka gwolina omugjamu obusiru kale ate ogamba nze omuzadde tewanyina w'omuwala bw'owasa bakinga musiru omusajja leeta kusibwa mwanyaze mukunja nawe gayita ebukonda amannya nze Haji Kapulu Rashid nga mbeera Kabowa naye kyannaku nnyo omusajja agambye
asomeseza bangi nnyo tebayita bayitira mu mbeera eyo yakubaganza naye omusomesa abadde asaana kunoonyerezebwako enzafula ze zonna ebigondi bye byonna byonna bisazibwemu wetasaana kubeera musomesa kasana naye omwana akitegedde lwaki bamusuula hajati wuuno nze nsigadde ndihagikasula ebyo bane mbadde mbirowooza mirimu naye bikasa bitandise mu masomesa tulabe n'abasomesa bannanga batabikola mutusonyiwe naye ababikola mweddeko mututeesa omwana wasome ayite eyongereyo daba bw'omuttire obulamu bwe bwonna n'omusuula naye nga gw'ogenderera kumwagala kiringa kyekitazaala sigane neja tinaaponye kabowa butuufu ensonga eva ku musomesa kifo ky'okusomesa omwana muwala ali mumusaba busaba ebintu birala kati omwana anayiga atya ng'omusomesa tofuddeeyo yeyeekambiriza alinga obukamulakweti